Nesimye okubeerako nammwe eno yalipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Omwanzi Ebbulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tutunuulira ekifaananyi kya Ssemugenzi ekikuddira ku Ssemazinga Africa kiraga empewo empeweevu ezifuuwa nga ziva mu bibira by'e-Congo okudda mu ggwanga lyaffe. Kw'ogatta n'empewo empeweevu ezifuuwa nga ziva ku Ssebuyanja Buyindi okudda mu ggwanga lyaffe. Ensonga tufuna enkuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya mu masekkati tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu e Masaka ne Kampala. Ne Kasongola ne Mubende tusuubira kasana okwaka nga bwakakubaakubamu. Buvanjuba era tusuubira kasana okwaka e Soroti. Jinja ne Tororo tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu. Bugwanjuba tusuubira kasana okwaka nga bwakubaakubamu, ne bukiikakkono era tusuubira kasana okwaka nga bwakubaakubamu okuggyako mu Arua gye tusuubira ekire ky'enkuba. Olw'eggulo mu masekkati tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku diguli 28 e Nakasongola, Mubende, Masaka ne Kampala. Bugwanjuba era tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku diguli 29 e Jinja ne Tororo. Yo Soroti egenda kubeera ku diguli 28. Bugwanjuba era tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku diguli 28 e Masindi, Kasese diguli 3. Yo Kabale egenda kubeera ku diguli 26. Bukiikakkono era tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okukwatibwa kw'eggulu ku diguli 28. Ebyobunaayira tusuubira kasana okwaka e Dubai ku diguli 40. Yo Cairo egenda kubeera ku diguli 35. Ebisobodde batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Nsigadde ndi Ebbulya Victoria, mweraba.